Ate emirimu gisanyaladde mu kibuga Mbalala ab'ekkanisa ya Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness bano babadde nga bayise ebivvulu nga beetegekera olunaku olw'olukungaana Lw'Enjiri gaggadde olw'okubeerawo olunaku Olw'Enkya ku Boma Grounds. Abalokole ba Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness nga bakulembeddwamu poliisi bayisiza ebivvulu okwetooloola ekibuga Mbalala nga beetegekera olukungaana Lw'Enjiri olwategekeddwa Nabbi Dawudi. Batambulidde mu luseregende lwa mmotoka n'ennyonyi bakira eyeebongera mu bbanga nga bwesuula obufaananyi bwa Nabbi. Ku kisaawe kya Boma Grounds wakati mu kibuga enteekateeka ziwedde nga siteegi ne weema bimaze okuwanikibwa era abagoberezi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baatuuse dda okwekwata ebifo eby'okumwanjo bawulire enjiri ey'obutukuvu esomesebwa musajja wa Katonda Nabbi Dawudi. Kubanga naffe twalinga bo naye twashuuka kati nze wona bakwetoloza sinyumbira kubeera mu bbaala naye kati ssaawa eno ndi kutereeza mpaana Nabbi wange kubanga yankyusa bingi era batusangeyo tubanyiriza bonna eri abantu abanayida bayida kukyusibwako ababaire ayida kubasomesa abakobera akabi akali mu kuyiba rayisano lye tulina ng'omubaka w'eggulu Nabbi Dawudi ayidye mu nsi eya Western Mbalala okulanga oba okusomesa abantu bonna enjiri ey'obutuukirivu. Waffe takozesa butambaala, tetulina mazzi, tetulina mpeta, wabula ekigambo kya Mukama kyokka kyekituukiriza abantu. Mu lukungaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku kisaawe kya Boma atwala ekkanisa eno mu Ankole Moses Kyangola, omukadde Keshanyu Nora n'akulira abavubuka Esther Kabagambe bakoowodde abantu mu bitundu bya Ankole obutasobola lukungaana lwa njiri luno. Because we see this as a miracle to people of Westerners. Tubentuula Nabbi Dawudi Busoga, Nabbi Dawudi Kampala, konka nk'abantu ba Western babire tibakumumanya oboolyawo Mukama. Nibo hata twegesa abaana baitu n'abegesa emirimo okusoma izooba eryotasomire okaza kukorera abazaire baawe okaguma omuka yawe okakora yaba ori omwana omwisiki yaba ori omwana omwojo abamwe nibakora emiteeka abamwe nibahinga abamwe nibasuubura Kama nayebare kureba ngu neisha mbarra tugenda tuzakirama tuzahandi tuteranira buri hamwe Busoga Bushenyi abantu bantungamo abantu banyabushozi abantu ba Kabale abantu bambarira within mwena ntubeta. Omukolo guno gwakulagibwa butereevu ku Bukedde TV1 ne TV West okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya. Ivan Lubega yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.